إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba mukkirize tubeere nga tulaba obulamu bwebulina okubeera oba ki ekiddako ba'da Ramadan, oluvannyuma lw'ekisiibo. Maatha ba'da Ramadan, oluvannyuma lw'okusiiba Ramadan omwezi omutukuvu ki ekiddako? Abaffe eby'eddiini biba bikomye, tutandike kweyisa nga yetwagala, essala tuzireke, okuyisa obulungi bwe tubeere tuyisaamu tukuleke, okwogera obulungi eri abantu, okuliisa abantu, okugamba okwagala n'okwo okubaddewo mu Ramadan kukoma mu Ramadan oba kugenda mu maaso n'essala ze tubadde tusaala n'obukkakkamu bwe tubaddeko, enkolagana yaffe ennungi wakati waffe ne Allah gye tubaddeko mu Ramadan. Abaffe Ramadan engeri gye weddeko tugiveeko, tudde tukole nga bwe twagala. Okuddamu tugamba nti nedda. Allah yagamba mu Qur'an ti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah yali agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, era nga naffe ffenna atugamba ti sinza Allah okutuusa okufa kukola ki? We kukutuukako. Sinza omutonzi wo Allah subhanahu wa ta'ala okutuuka ng'okufa kukutuuseeko n'ofa. Okufa kwe kulina okutulawo wakati waffe n'okusinza Allah. Naye ng'omwanadamu yatondebwa kubeera nti asinza Allah lubeerera. Allah agamba nti wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Saatunda majinni yadde abantu okuddako okubeera nti bansinza. Ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yantonda, ensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yakutonda gwandaba kubeera nti tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yatuteeka ku nsi kuno. Teyatuteeka ku nsi kuno kumala gabeeraawo, kulya, kunywa, kugenda kukola mirimu, kufuna ssente, kuzimba mayumba, kunoonya riziki, kunoonya byanfuna, kuzaala baana olumala tufe biggwe. Nedda. Ebyo byonna nga byogedde tubikola, naye ensonga enkulu lwaki twateekebwa ku nsi kubeera nti tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kusinza Allah tabaraka wa ta'ala tulina okubeera nti tumusinza mu mbeera zonna. Okufa kwe kulina okutwawula wakati waffe n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era bwe tumala okufa biba tebiwedde, Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuzuukiza era atubale, abeere nga atusasula. Ab'obulungi ajja kubawaamu ebirungi, abaali batya Allah ajja kubawaamu ebirungi. Naam, nabwekityo tulina okusigala nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma Ramadan. Twamaze okusiiba, Nabbi Muhammad Allah tabaraka wa ta'ala isooka yagamba mu Qur'an nti faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Omuntu yenna omwezi gwa Ramadan gusangawo agusiibe. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Ato yenna yali omulwadde, kuba kusiiba kwatteeka ku buli muntu okuggyako omuntu ayinza okusangibwa nga abadde mulwadde, yafunamu obulwadde malaria, typhoid n'obulwadde obulala bwonna obukugaana okusiiba. Ng'ogamba w'osiiba ofuna obuzibu obw'amaanyi bw'otasobola kubeera nti ogumira. Tugamba nti era walya mu Ramadan, walya emmere n'onywa emisana wa Ramadan olw'obulwadde bwe walina. Ky'olina okukola, Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Oyo yenna yali omulwadde oba nga yali mu lugendo, oyinza okuba wavuna safaari n'ogenda n'olinya ennyonyi n'ogenda n'ofuluma eggwanga n'ogenda ba mu safaari yonna. Awo kyali omuntu oyo yali mu lugendo ayinza okuba nga yasiibulukuka. Kyali kikkirizibwa gyali okusiibulukuka. Oba nga walya olw'okusiibuluka olw'okutambula
Ramadan weggwako oteekeddwa okubeera nti okola ki? Oliwa kwegamba osasula ennaku ze walyamu, obanga walyamu nnaku 3, 5 wiiki, beera ng'okola ki? Weetegeka okubeera nti ozisiiba. Yadde ng'okyalina akadde kawanvu paka nga Ramadan ejja tennakola ki? Tennatuuka. Naye kirungi okubeera nti twanguyiriza okukola ebirungi. Fastabiqul khairat. Tubeere nga twanguyiriza okubeera nti tukola ki? Allah tugamba twanguyiriza okukola emirimu emirungi. Nabwe kityo era omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man saama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyami ad-dahr. Omuntu yenna asiba omwezi gwa Ramadan wamala ogusiiba n'ayongerako ennaku 6 ateekeddwa okubeera nti akola ki? Omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amubalako nga asiibye omwaka mulamba. Nabwe kityo tufeeyo okulaba nti ennaku ezo 6 tuzisiiba kubanga zirimu empeera nnyingi. Ayasiiba Ramadan n'agattako ennaku zino 6 abanga asiibye omwaka omulamba. Mpozi nga tuzzeeyo emabega mu kuliwa waliwo bannaffe abakyala jjukira omukyala bw'aba mu mbeera ze eza buli mwezi tasiiba, alina ennaku z'alyamu. Kati ennaku ezo kye kiseera okubeera nti era omuntu akola ki? Aziriwa. Ekiseera kino kye tulimu oluvannyuma lw'ekisiibo oteekeddwa okubeera nti oziriwa. Yadde ng'okyalina akadde okutuusa nga Ramadan tennakola ki? Tennatuuka okubeera nti ozisiiba. Nga tukubiriza okubeera nti ogezaako olaba nti tozigayaalira, beera nga ozisiiba ennaku ezo ze walyamu nga Ramadani mu Ramadani olw'embeera gye walimu. Nabwe kityo mufunze okugenda mu maaso n'okukola emirimu emirungi kukyagenda mu maaso, tekwakomye mu kisiibo. Ekisiibo kyabadde kitutraininga, kibadde kitutendeka nti olaba twerekereza ebyokunywa n'ebyokulya ate nga bikulu eri obulamu bwaffe. Emisana yonna ne tusiiba enjala. Kitegeeza tusobola okuleka ebibi byonna bye tulina. Buli omu ebibi byakola asobola okubeera nti buli omu alina ekibi ky'amanyi kyakola. Tubeere nga tubirwanyisa, tubeere nga tukola ki? Tubiviirako ddala n'oluvannyuma lw'ekisiibo tugende mu maaso n'okuba nti tubireka. Era obusiraamu bukyagenda mu maaso. Sigamba nti omuntu asaala mu Ramanzaani ate Ramanzaani wegga n'abivaako. Omuntu yeebikkirira mu Ramanzaani omukyala ate Ramanzaani weggwako kakaya n'akajjaho ku mutwe. Nedda, genda mu maaso n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah apaddewo mu Ramadan era akyaliwo. Tugende mu maaso nga tukola obusiraamu. Kuba eyo mu mpagi za busiraamu Ramadan si bwe obusiraamu bwonna nti Ramanzaani. Nedda, eyo kitundu kyako busiraamu, si bwe busiraamu bwonna nti bwe bwokka nti Ramadani weggwako by'obusiraamu ng'obivaako. Nabbi yagamba nti buniya al-islaamu ala 5. Obusiraamu bwazimbibwa ku bintu 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi Ramadan wa hajji al-bayt liman istata'a ilayhi sabila. Obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi 5: okukkiriza nti wala yasinzibwa mu butuufu okujja kwa Allah, n'okukkiriza nti Muhammad mbaka wa Allah y'empagi esooka. Empagi ey'okubiri okukkiriza okuyimirizaawo esswala 5. Okuyimirizaawo esswala 5 y'empagi ey'okubiri. Empagi ey'okusatu okuwa zaka, kutoola zaka. Abagagga bajja mu maali yaabwe ne babeera nti bawa abeetaavu, abaavu. Empagi ey'okuna okusiiba omwezi gwa Ramadan. Kati Ramadan mpagi mu mpagi z'obusiraamu. Empagi esembayo y'okugenda e Makka n'okukola hijja nga naye ekolebwa abalina obusobozi. Nabwe ekyo obusiraamu bulina ebintu 5. Ebintu ebyo tulina okuba nga tugenda mu maaso nabyo nga tubikola. Essala yo ebeerawo buli lunaku. Essala 5 buli lunaku tulina okubeera nga tugenda mu maaso n'okuzisaala. Tetusaala mu kisiibo kyokka wabula ebbanga lyonna omusiraamu abeera nga agenda mu maaso n'essala ze. N'olw'ebigambo ebyo nsaba Allah abeere nga akkiriza okwejjukanya kwaffe kuno, tubeere nga tufaayo okulaba nti tuteeka mu nkola insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.